ebyo yennyini Allah byamuziizaako n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ومن يطع الله ورسوله omuntu anafaanana bw'atyo yagamba Allah faqad faaza fawzan azima faqad faaza fawzan azima ow'engeri eyo ajja kuba yeesiimye ajja kuba ayiseemu oluyitamu olw'ekika ekyawaggulu omubaka sallallahu alayhi wa sallam ku nkomerero y'obulamu bwe basahaba be ridwanullahi alayhim ajma'in bamusabako okubalamira naye yabagamba nti mbasibirira era mbalamira kubeera bayitirivu bakutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okufaayo ennyo okuwuliriza amateeka ga Allah n'enkola y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'okugezaako okubeera abagonvu ku byo n'abakulembeze abo nno nga bo bakomekebwa okubagondera n'okubawuliriza ku ebyo byokka ebituufu kubeera abawulize era abagonvu eri abakulembeze ababakulembera ku ebyo byokka ebiti ebituufu ebituukagana n'ebigambo bya Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam والسمع والطاعة omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba فإنه من يعيش منكم Allah gwanaaba wadde ku buwangaazi bigambo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam فإنه من يعيش منكم نولي abantu be yali ayogera nabo n'abaga nti Allah gwanaaba wadde obuwangaazi mummwe naye bonna abo be yali ayogeraganya nabo yali yababuulidde dda nti emyaka 10 ginaagenda okujja nga tewaliiwo n'omu kinaaba kyewuunyisa abo be yali ayogeraganya nabo okubeera nga basukka ekyasa oba emyaka 10 era kigenda okujja nga basigaddewo babalibwa ku ngalo naye yabagamba nti gye mulaga eyo obunaawangaala mu rengi ya myaka egyo yabaga nti mugenda kulaba ebyawukana ku mazima ebyawukana ku butuufu bingi kakati ate olwo obaffe man yaish minkum ate ffe ab'oluvannyuma lw'ebyasa 14 oba ikhtilafan kathira n'ebeetya bali ab'ekikumi abagambye nti fa innahu man yaish minkum naye nga tebajja kubuuka kyasa mwe yali ayogerera aga nti Allah gwanaalekera obulamu agenda kulaba embeera ezaawukana ku mazima nga mpitirivu kakati ate olwo ab'oluvannyuma lw'ebyasa 10 myaka 100 n'oyongerako n'ebyasa ebirala 4 myaka 14 okwawukana ku mazima n'okugavaako kinaaba kitya la shakka kijja kusukka kijja kola kutya zijja kusukka omubaka yaleka atuwadde amagezi tukole tutya amagezi ago tugavaako nnyo naye omubaka sallallahu alayhi wa sallam yaleka agatuwadde yagamba nti wa alaykum bisunnati mubeere abeekwata ku sunna mubeere abeekwata ku sunna
mubeere abeekwata abalondoola omubaka sallallahu alayhi wasallam ye yabikolanga atya. La adri, simanyi olimu abo abalondoola omubaka yakolanga atya oba toliimu. Era bw'oba ogamba nti oli mu balondoola omubaka yabikolanga atya, omulondoola muki? Gw'omulondodde muki? Gw'olaba omulondodde muki? Ye bayita self evaluation oba self assessment. Owemadi gwe wennyini weekebera wekka n'ogamba nti oba omubaka nze mulondoddeko ki? So byonna bwe bifaanagana, alaykum bisunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alaykum bisunani rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa alaykum bisunnati. ثانيا وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور. ebipya bingi nga byonna bagamba bya mu ddiini naye nga bw'obinoonyaako obukakafu nga tebukola butya, tebubuliiwo la fi lkitaabi wala fi sunna. Wa iyaakum, byewalire ddala ne bw'onoobiraba kaani kaina man kaana. Wa iyaakum, weewalire ddala wa muhdathati l umuur, ne bw'onoobiraba kaani iyaakum wa muhdathati l umuur. obuzibu kiki? fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin ضلالة. awe wali obuzibu. Bwe ne bw'obirabanga abantu banyumidde nnyo mu byo, banyumye, bambi banyumye, abanene n'abatono, ab'ebitiibwa n'abatali, ekyobulabe ekinene ekibibeeramu nti ebyo bye babeeramu ebeera ضلالة. bubuki? bubuze. la tusharikanna ahadan fi ضلالة, tekakutaananga ne weetaba n'omuntu yenna mu bubuze bwe obw'ebyo ebiwagikibwa mu ddiini nga si byamu. bibeere wala, byewale. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. egwana nnyo okujjukiza abantu fi zamanina, egwana nnyo okujjukiza abantu mu mulembe gwaffe oguyitiriddemu okuvvoola n'okukkakkanya sunna omubaka gye yatukubiriza, ate n'okupromootinga bid'a ate ze yakola atya, ze yatwekesa. kigwana nnyo okubajjukiza abantu. omulembe guno mwala wattu gulimu abantu nga bo omubaka kye yakubiriza sunna okuzeekwatako, ate abantu bakutte mwana wattu mugwa gwa kuzivumirira na kuzikkakkanya na kukkakkanya na kuvvoola bazibeerako. ate ne guyitiramu omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyeekesa abantu n'alaga nti kyabulabe, ate omulembe guno gwo kyegupromootinga. era abantu kyebalabanga ki? kyebalabanga eddiini, bakirabanga yeddiini. era ate kiriiko atali ku bid'aati, alabika ddala nga yali ku bubuze. nasalu llah alafu walafiya. ate ali ku bid'aati, abantu gwe balabanga ali ku buki? ali ku bubuze. nasalu llah alafu walafiya wa nasalu llah an yasimana.
naye kyabbeeyi okubeera abeewuunyisa ali ku sunna eyeesamba bid'at alabikira ddala nga gharibun fil ahli, alabikira ddala nga yeewuunyisa mu famire ye, alabikira ddala nga yeewuunyisa mu society wawangaalira, alabikira ddala mu banne uli ku biki ne tubeera mu mukolo nga toliiwo. Gharibun tuuba yeesiimye oyo atuukirirako ekyo mbaka kye yagamba sallallahu alaihi wasallama ti bada al islaamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuuba lilghuraba fatuuba lilghuraba. Abantu abeekwata ku busiraamu bajja kuddayo babeerenga mu bantu beewuunyisa nga babeewuunya. Naye yagamba nti tuuba nga bali babeesiimye abo abalirabibwa ku mbeera efaanaganako bwetyo. Anta minhum, ewammwe mu famire olabibwa bw'otyo. Anta gharibun fi ahlik, mu famire yewammwe gye babeerera mu bid'aati zaabwe. gye babeera mu tabbulu zaabwe. Anta gharibun fihim, ya mu society eno abantu gye babeerera mu bid'aati ezo. Anta gharibun fihim, bakunoonya nga tebakulabanga bakwewuunya tabiira dde nga taliwo wano. Kunu min alghuraba, kunu min alghuraba, mubeere mwabo abakola batya, mwabo abeewuunyisa. Ombaka kyeyagamba nti tuuba tuuba, balina kuba beesiimye. Naye tobeera ku ebyo byosanzeemu bantu bitategerekeka, tebitegerekeka wadde gwolowooza obitegeera tebitegerekeka. min wasaili saada, min wasaili saada yakumeka. akhadhna min alwasail sabaqa an akhadhna 6 minha, ndowooza tufunye twakafunayo 6 bwe guli. ey'omusanvu attajafi an daari lghururi, omuntu aneesiima ku nsi kuno n'awangaala mu mbeera Allah gy'asiima, era eri yaddeko. Omuntu anaabeera n'embeera nga bw'anaava ku nsi kuno mu kabbuli yajja kubeera mu kaweweevu mu mirembe. mu kabbuliyo bw'onooba waakubeera na mirembe. Abantu abanabeera n'emirembe wakati mu bugigi bw'olunaku lw'enkomerero beebo attajafi an daari lghururi, attajafi an daari lghururi, beeba tatwala nnyo nga ishu ensi. Aliyu turidu saada ayagala emirembe, yatajafa an daari lghururi, agiraba kyamuli. Daaru lghurur, enju ekifo ekirabankanya ekitali nnyo kyansonga, ng'ate abantu abalala bo bakiraba nga kyansonga, yakitwala lightly. be baba batwala ensi nga bagitwala that light. naye bwe kanaatanda n'agitwala nga it is a big deal, ensi eno n'ebyamu n'agitwala nga nsonga nnene nnyo gy'ali, n'agijja ne mu ngalo n'agenda agituuza mu mutima gwe n'emutuulamu n'ekkalira, kinaaba kizibu okubeera nga takunu mina suada, kijja kubeera kizibu okubeera mu abo abanaaba abeesiimye, abaneesiima ku nsi
ne beesima mu kabuli ne beesima ne ku akhira kijja kuba kizibu, kijja kuba kizibu. Omwalimu yagamba ti wadaaru lghururi, akayumba akalabankanya hiya daaru dunya, yensi eno gyolaba. Walmaqsud, nekitegeezebwa nti attajafi ani daari lghurur azzuhdu fiha wa adamu rrukuni ilayha. الزهد فيها وعدم الركون إليها، أن يتقول الزهد فيها وعدم الركون إليها. قريش تقول الزهد فيها، two statements only. الزهد فيها وعدم الركون إليها. أنا قلت نينا مليمبا مو statement الزهد فيها وعدم الركون إليها. أنا قلت إلى mwalimu wa mweyoka yakakutte okakutte kagambe kata wa adami kagambe kata owe Madina Murawba kakwate kanojo Abubakar kagambye kata علي الزهد فيها وعدم الركون إليها. كبوا نقواتا نقاتكم بوونغو kaswiru kagambye katya kaswiru saka kwebuliza ku kompyuta kagambye katya mbwakyali ku kompyuta الزهد فيها وعدم الركون إليها. kali so lovely okubeera nga ensi sinene gyoli. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Ensi giwewule, gitwale nga sinene, gitwale nnyo nga si nsonga. izhad fi dunya yuhibbuka Allah, Allah ajja kwagala. turidu mahabbata Allah, oyagala okwagalibwa Allah. izhad fi dunya yuhibbuka Allah, obwekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwagala. hadithi eyo nyimpi egwayo negamba nti wazhad amma fi aidi nnas yuhibbuka nnas. ebiri mu mikono gy'abantu nabyo bitwale nga si nsonga, byabwe si bibyo, biwewule. motoka y'omuntu gimulekere yiye si yiyo, ogweramu kire ennyumba ya sula si yiyo. izhad amma fi aidi nnas yuhibbuka nnas, abantu bajja kwagala. naye si gye twagaddemu ekisembyeyo tugambye nti azzuhudu fiiha, ensi giwewule gitwale nga ya layisi. si gye kyokka, wa adami rukuni ilaiha, tojemalira teweesigama duniya. leka kwesigama duniya as if togenda givaako. no, you are soon departing. kati sulo nze ndabanga sulo yakutedda mu lugendo niyo tamusajja omukulu ng'agyesigamye ngeri gyemutwala nga tokkiriza, so nga saawa yonna akola atya, asitula. naye nga misikini yatya akyali kupukupuku kuyo nnyo. أعجبني القرطبي في جامعه. الإمام القرطبي
صاحب جامع أحكام القرآن يا جوكنا قامانتي فليا يقول آية من سورة الزمر وجاءكم النذير يا قامانتي ومثل بدي الإمام مالك يا قامانتي أدركنا ناسا تواسا قابانتو قبامن يكن الدنيا نيبwe baatuukanga emyaka 40 myaka 40 nga basala puresha nga batandika kumenyekera akhera yaabwe nga n'okulabika kwabwe mu bantu nga kukendeera bwe muli bamwagadde tulikireeta netukibasomera maaso ku maaso. hakaza kana salaf ma kanu yarkanuna ila dunya tebeesigamanga nsi. أعجبني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتني كتابة جنبك صلى الله عليه وسلم ما ركنا إلى هذه الدنيا يا جيتك مكو لو وجمنا غانغا قدامتي مالي وللدنيا نجت والوا مالي وللدنيا زغويرا موتي نسي إنما أنا مثل راكب يوي يكوانغا وكفانا يغامغا زنينغا omutambuze istadhalla tahta dhilli shajara abadde atambula ne yeegomako olw'omusana okuyitirivuka okwokya ne weewogomako wansi w'omuti obudde bwe bukakkana n'akwata ensolo ye ne yeeyongerayo. mali walidunya la tarkanu ila dunya. omusiraamu teyeesigama duniya n'osimba olukono ngeri gye mugiteekateeka enteekateeka eringanga gye mutagenda kuvaako masakini wa adami rukuni ilaiha. era ومن مواعظ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يتقامت وسنة الخلفاء الراشدين nenkola yaabo abagenda okunzirira mu bigere byange abaana abali ku bulungamu mugitwalanga nga yansonga ne mugyekwatako mubomwe muli Ali ibn Abi Talib wa huwa akhiruhum yasembayo kubo wewookuna naye wa min mawa'id Ali ibn Abi Talib mwebyo byabeeranga nga abuulirira abantu yagamba nti fala taghurrannakum alhayatu dunya temulabankanyizibwa ne mutwalibwa obulamu buno obw'ensi. fa innaha darun obulamu buno obw'ensi akasi kano wetuli kayumba oba kafo bilbalai mahfufa. faruku yalazeewa fa innaha darun bilbalai mahfufa. akafo kano ko kakuŋŋaanyiramu ogezesebwa kafo ka trials kafo kajjudde a lot of challenges kajjuddemu okusoomoozebwa kuki kajjuddemu okusoomoozebwa kungi tujja kalabako wali mu maaso. wabilfanai maarufa ate kano akabamalamu ke mwesigama ne kabatwala. olaba omuntu ng'alekayo okusaala nga kamututte budde obusaala tabulina muko misikini. olaba nga kamututte alinamu obusente naye nga tasobola buwaamu zaka akakuŋŋaanyiza misikini. olaba omuntu nga kamusika kamutwala akeesigamye atasobola kukola hijja mu busobozi Allah wakati mu bwamuwadde. olaba nga kamututte omukyala nga tasobola kwebikkako aneebikako atya mu ddaalu muno nale asubwe okuwaanibwako sika naawe. olaba nga kabatutte hadith wala haraj. olaba nga katutte abantu utoogerera ndowooza nyegenyege bamukuŋŋa bamukoze batya nyegenyege bamufundikidde leero oba tannaba
nolyaga ati nyinza nti obutabaayo siraamu tasanyukako naffe tugende. naye ako bilfanai marufa, ebyako bwe bityo bwe bivaawo, ebyako bilfanai marufa, ebyamukasi kana akatumalamu akatuvuga mugamba tekatuvuga speed, ebyako Muhammad. olaba omuntu ng'okubeera omukulembeze kimumalawo, nasalullah alafu walafiya, naye n'obalabako nga tebakyali bakulembeze masakini, ati obukulembeze bwe bwalazeewa nga bwakoze butya, nga bwagenze dda, imma nga bakyali balamu, abantu nga baasula bweru olw'obamu okufuukako pulezidenti, naye olwaleero komona wa bulijjo. obukulembeze bwe bwagenda ala ne babeera mu bbinu, ndowooza twogere ku banene. bilfanai marufa, sajja yateekawo ekigambo naga nti kembukutte, teriyo omusomaali ayingira wano n'abasiraamu sikyabaagala. yali ani oyo Omumerika Trump. bilfanai marufa, ebyabo bivaawo. naku zino nina benda baba Saddam Hussein nga bavubuka bakulu bagu. buli gwolabanga Saddam erinnya eryo lyamutuumibwa lwa musajja yali mu nsi muno, mu nsi ya Iraka, nga woogera erinnya Saddam ensi ekola etya? ekankana. twasuubirako nti ensi agenda gizikiriza oyo ngati batakula Saddam ajja kutuwa omukwa wano nsagimalewo. mwali bazaale mmwe bakaswiru, temwagumanya. naye wallahi la yakadu yudhkaru fil ard, mu nsi ne bw'omunoonya takola atya? leka buli temanyiddwa bwaweeri. bilfanai marufa, ebyomuyo bwe bityo bwe bigwawo. yatukyalirangako muganda waffe al-Qazzafi, Muammar Qazzafi, bwe twamanyako nti yalina essuubi nga nti siyinza kufa nga Afirika teri kimu ng'erina omukulembeze omu, ng'asobola okugamba nti Zukuli ajja gisaalira Uganda, ate Isha ajja gisaalira South Africa, ate nekiba. bilfanai marufa. waliwo abakulembeze abasula wano mu ggwanga lya Uganda abasiraamu ne bagenda Tripoli okumusisinkana, bagenda okumusinkana nga Tripoli avuddeyo gati ageze Niger, mubawe ennyonyi eyo ebaleete gibagi, ne babawa ennyonyi ne bagenda Niger, batuuka Niger nga avuddeyo ageze Nigeria, mubaleete. amanyi ogawulira? bilfanai marufa. Allahu musta'an. agniya, abano bakulembeze baveeko masakini, ate waliyo asriya wa agniya, bagagga. oba onooyogera ku ba Uganda bokka, batali basiraamu betwala bakaabo amaanyi. zenda okuvubuka muno nga Zimwe Enterprise nga yalinaku sente, be bagagga boogerwako. bilfanai marufa. duniya erina engeri gyeggwawo neyeewuunyiza, bwetyo bwemanyiddwa. mulwana akyali mulamu, yalagawo
mulwana ye waki oyo be bajjesa ono owa naisi yaani wano si oyo genda oyitewo wali bilfanai maarufa mukwano mulamu mukwano ye nyini mulamu bilfanai maarufa kano kadaru lghuru bilfanai maarufa kafuumuuka ne kavaawo ne weewuunya akhuna kigundu oyo naye yatutagaza wano nga musiraamu omugagga yazinazimba banka waliwo ettabi bano basulanga okubankinga babankinga ne kubbiri ekiro Greenland Bank بالفناء معروفة لا تركن إلى الدنيا فإنها بالفناء معروفة تجلس كما نيوم كواتو هنا جوهنا نجيت وارا قوة بكما ماني نسأل الله العفو والعافية wetwali ennaakula lyawo walingawo omusirikale mu kiyindi awo ng'asigomya abantu nga bwewe emundu ekiro ne bagenda bakola ne baleeta sente nyenza okula yavadde mu nsi sajja abadde banneeyagaza ngati omusajja ono ddala musirikale ayogera n'olaba powers kasirya eggwanga kikimweyo ogamba ki baddakuba abantu awawaabwe ng'ayambuka ewaabwe makindye gona omunyegako ti waliwo noono gwe abamu gwe mwazindako amazina tumwinewo eriiso الدنيا بالفناء معروفة أبروج أبانكم أبروج بكارارا أبروج بالكوتي أبروج بالكوتي بالفناء معروفة omutwe gy'amanyi nkuba gyetonya nange nabeerako ennaakula awo nga ndaba ku firimu nawe nga ndi muvubuka mulenzi nange nagendanga mu kibanda naye ndaba ku firimu naye nalaba nnyo Titanic oba namwe mwagiraba yalimu omukyalo oyo bwe muwala naye bagenda ne bamuleeta ndowooza akyali mulamu bagenda ne bamuleeta ne bamukulagako nogati si ono naye nga yoyo nno mu bintu ebyewuunyisa ennaku zino aduniya bilfanai maarufa ebyayo nno nga si byawo abange cakacaka yarajo bilfanai maarufa badigize ensinga teriimu witini bwe mumuyita simanyi witini simanyi waliwo waawo abayimbi awo we tukubukira awo nga beefudde kitalo natambuliranga mu takisi mu secondary nga ŋŋenda ebugembe eyo batutwala naye n'otula mu takisi ne bateekamu basudde n'akujja e Kampala oluyimba lukujja e Kampala ne kutuusa e Lugazi ne baluddamu ogwokubiri n'ova e Lugazi n'otuuka e Jjinja luyimba lumu walumbezaayo walumbezaayo oyo kafeero abo bonna bafu الدنيا بالفناء معروفة فابو بيبف
دنيا بالفناء معروفة وبالقدر موصوفة ينفوي إنسان ينفوي وكل ما فيها إلى زوال بنبقاموا يا علي بن أبي طالب وكل ما فيها إلى زوال buli kyonna ekirimu nga naawe gweyogera kulo buli kyonna ekirimu nga naawe nange ayogera yaati yauman olunaku lwenda kujjanga mu nsi temukyalimu gwe bayitawo malusibika alibeera mulala naye soona ayogera ajja kuba mulala naye nga si yalwa nze sizikiriza oluusi naye ng'ate kituufu oluusi kinnema okutegeera naye nga kyatiki nti Abdul Hakimu nebweyagazi Abdul Karimu simanyi kirya abange bakigguumu simanyi bano omusoba bayiga Bahamada Lubega Abdul Buto wali tugende وكل ما فيها إلى زوال أولنا حدث ولا حرج لا تبا مزاتا لا تبا نسكاليتا غريتا وما تسيوم مفتي ni muputi w'abantu boona oyo yami nga wakuti waliwo oluwemba waliwo ani nga wanaabeewaani ado nga wakuti waliwo oluwemba وكل ما فيها إلى زوال buli kyonna ekirimu enkomerero yakyo kukola kutya alijina nga semayiri taliiwo alijina twogere ku myaka gyamu alijina nga Isimayiri tali ku alijina وكل ما فيها إلى زوال buli kyonna ekiri mu nsi muno mwolaba إلى زوال أرجع إلى قريتي bwenzi yali mukyalo ewaffe Allahu akbar mbale ennyumba okuva wa awaka ewaffe nga bannyiniso tebaliwo ku mulirwana ewaffe waliwo Festo mayiti bwoddako wali wajjajja wasa mayiti bwoddako wali wajjajja Katerega mayiti bwoddako wali waggulu wajjajja Kalungu mayiti wali wa Katerega mayiti wali wa Senkaba mayiti wali wa Asani mayit wali wa Dirisa mukulu mayit Dirisa Lubanga mayit kyalo kyonna وكل ما فيها تركن إليها حتى نورك وتسمعني كامبوبيه لا حول ولا قوة إلا بالله علي بن أبي طالب يليكم موسي نيتبار وهي بين أهلها دول وسجال بننينيو ewawanaku leero lulwo enkya lwa mulala leero oli mubaziika enkya baziika gwe leero oli mubaziika Aliyu enkya balina kuziika gwe bwetyo bwe bikyusakyusa mu bannannyiniyo wala taduumu ahwaaluha embeera zaayo si za lubeerera kizibuwala okulaba walina obukulembeze obw'olubeerera saatera kizibuwala okulaba alina obugagga obw'olubeerera kizibuwala okulaba alina ekitiibwa eky'olubeerera wala taduumu ahwaaluha embeera zaakyo z'edduniya si za lubeerera bino binoting omwalimu yaga nti walan yaslama
min sharriha nuzzaluha teri agenda kuwona bujiji bwayo nga wayiseeko wano nga wawona obujiji bw'ensi tekiriyo بين أهلها منها في رخاء وسرور منanga jibeeramu abakyali mu ddembe n'essanyu idha hum minha fi bala'in wa ghururin ogera okumulaba nga mu kaseera katono ng'ataali mu maziga na bigezo nakusoomoozo abadde asanyuka olwaleero ne mukyalawo tekikola mawulire nti okusanga ng'okaabira mukyalawo ng'afudde abadde asanyuse bwebadde asanyusizza n'omwana nga yamuzadde tekikola mawulire bwetyo bwebikola wayita akaseera ng'ate omukaabira ng'afudde abadde mu kubiibya ti omwana w'amaze okusoma ate gw'oziika ng'omaze okumuteekateeka abadde muyo tiwafunye omwami omwe masha Allah mwana wottu omwaka gumu nga bakusanga mwayawukanye bubi nnyo nga baabibwo buli omu kyagala kulaba ku munne abaali basanyukira omwana nga Allah amubawadde mwe betulabe oluvannyuma lw'akaseera nga musisinkana ku poliisi okumulabako n'okuwaayo akasente akubusa olwaleero akaseera nno kaba katono nga yanyumya nga yenna yeruwedde ku mpagala embugubugu ng'anyumyanga era ataakulaba akunyooma nti ono ng'abadde ati bajjo nti yoyo luwedde ku mpagala yono ng'ate yoyo abadde omwana leero ng'ayita abaayitako abakulu kati jjajja olwaleero ye jjajja yennyini bw'oli jjajja yennyini naye obadde oyita wano jjajja bano bajjajja bano bennyini bwe wayitanga bajjajja temukyali mu nsi n'omu kati gwe jjajja wazaala omwana n'omwana yazadde gwe jjajja yennyini teriyo kitiibwa kirala okujjako okufaako okuva mu bwajjajja oyina kufa bufi okuva mu bwajjajja oyina kufa tukwongere kiruwa mbuulire tukoona omuntu bw'ava mu bwajjajja adda mu buki wange mufu أحوال مختلفة مبيرة جولو وتارات منصرفة العيش فيها مذموم إفانغالا يوموسي يكو كوريبوا ناري مكالينا منيغرام nali mu bitiibwa teyeebaka basula batunula beeraliikirivu ku bitiibwa byabwe be bandibadde beebaka naye be basinga okutunula lwaki temwebase nyinza okwebaka ne banzijjaku gwe weebakako essaawa eziwera 6 abo tebeebaka oli mbuyinza nga weebaka
hasbi Allah. Alina ssente yasinga okutegana. Abakolanga ssente balye bulungi bwe bazifuna babaziizaako buli kyonna ekyokulya ekirungi. Balina kulya katunkuma, balina kulya bitali bisiike, enkoko togirya lya bijanjaalo. Be bakola ssente balyeko bulungi. Emigongo gyatwamu dda tebakyasula wagonde, emifaliso eri ekigonda nedda. Banoonya emifaliso giri medical gikalubanga lubaawo weyeebaka bwati afude ku mirembe. Abo nno muganda wange nkugamba mazima. والرخاء فيها لا يدوم. الرخاء فيها لا يدوم. توالي وين mirembe jaruberera وانما اهلها فيها اغراض مستهدفه. abantu abali mu buli omwago babibye, abali mu buli omwago babibye, n'ebigobebwa tebiggwayo. Leero ogoba kyamukyala, ekyo ogoba kayumba, lulyo ogoba kamotoka, lulyo enkya ogoba baana, lulyo ogoba buyigirize, ekyo kyagoba birala. أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها. إنسان يقول مسار وايو من غير يسنجورو. وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفور. إبيام الله جل جلاله. Oyizo kumenyeka ngomenyeka naye nga tetoli wa kufuna. Oba nomenyeka ngomenyeka kufuna kingi naye nga bakugerera mu kitono. Oyinza okumenyeka muyo nga kyomenyekera tekigenda okumenya amagulu. Bwe yafuna emmotoka luyami oyo abadde Ali ibn Abi Talib. Ebigambo byo byagadde bisange mu sahihu wa sahih ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mu muzingo ogusooka wansi wa topic eyo. Waliwo ekitabo kino tera nnyo okukibagamba at-tahdhiru min ad-dunya tadhkiru al-awliya wa tahdhiru al-juhala min khatar fitnati ad-dunya ja Ahmad mtabani wa Hasan متبن وقائد النهاري الريمي. قدم له فضيلة الشيخ أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام. لا يقدمون يسونغا زينو ومانغا كبيري تكم يعتانو مسامبو يقانت أسباب التخلص من الدنيا. أسباب التخلص من الدنيا. وسبروتي وكوون الدنيا نو osobola otya okugiwona n'etakuba kigwo. Omuntu awona atya edduniya n'etamukuba kigwo teriyo gwetakuba. Naye bagiwonye batya? Kubanga oli kyatukubiriza nagati omuntu okubeera ng'awona n'afuna emirembe ku nsi ne mu kagguli ne ku nkomerero ateekeddwa okubeera nga التجافي عن دار الغرور. نابلان يزهد فيها ولا يرقن إليها. بعد فوالا لا يسري إلى ناتجيسي كما ونتابات لتنا أسباب التخلص من الدنيا. وجونوتيا أكفو كارنداتين نبتين وقروا وكونوتيا أمرمون يا جامبا تأعلم أخي المسلم الكريم. Tera nnyo okwaza kusoma ebintu bino akatebe ko kalazeewo ne galubindizo. Omwalimu ono yagamba nti akhi almuslimu alkarim, muganda wange omusiraamu ow'ekitiibwa. Yakuwa n'ekitiibwa
ekisooka kati akhiru muslim ekitegeeza nti bino atali musiraamu tebimugasa okujjako atali musiraamu Allah gwayagadde okubeera nga mu kifuba kyakiteekamuko ku ttaala naye asobola okwegasa nabyo mashallah tuulawe migawo biziteeka tubisome tebiina buzibu era nti akhiru muslimu alkarim muganda wange omusiraamu bino bitegeeza nti byamuti bisinga nnyo okugasa omuntu nga ddala musiraamu n'agamba nti alkarim munange oli wakitiibwa mu busiraamu bwo okubeera obubeezi omusiraamu ali baba ali oli wakitiibwa okubeera obubeezi omusiraamu ega nti ilam kyabbeeyo okumanya manya anna dduniya timazima ensi eno bwe tuli etutwala etuvuga supiidi daaru dhagnin kapo ka mitawaana kapo ka bizibu ekyo kimu ekyokubiri walaisat bidaari iqamatin ate nno si kapo ka kubeerako lubeerera obwongo bwo tebukulimbanga nti wano wooli oli jjajja gwe nnengera akuteko mutwe olabayo akafu kano laisat bidaari iqama akafu kano tekakulimbanga nti wooli kuko nina abaana benasomanga nabo nga tewali mu nsi daada omumanyi takyali mu nsi abamu twabeeranga nabo abamu batubeeranga wansi naye nga mu nsi tebakyakola batya tebakyali laisat bidaari iqama kanakasisi kakubeeramu era olimu obanga owulira muli nti oli wakubeeramuko olimba laisat bidaari iqamati faalaika eyandibadde omugezi bw'oba olimu ku magezi alaika an tatakhallasa min usariha kyabbeeyi weetaggulule mu buwambe bwako muhsin tokkiriza nsi kuwamba towambibwa nsi takhallas min usariha wa quyudiha n'emigwa gyako gye kasiba salimu gezaako okwesumulula weesumulule ku migwa gy'edduniya eno tekulijja tokkirizibwa nsi kulijja wa an tunajji nafsak weekole ki weewonye kaswiro weewonye min shirakiha weewonye obugwa bwayo obugwa bwebukozesebwa okusiba engatto ne bunyweza n'ezeyina obugwa bwekozesa okusiba omuntu weesumulule ku bugwa bwayo wasabakiha n'ebitimba byayo kati n'abaakolebwa ne baakowoola فيا من أشرب قلبه حب الدنيا يا من أشرب قلبه حب الدنيا owange yanywesa omutima gwo okwagaza obususse bw'ensi ayinza okuba nga gwakowola yenza oba yeggwe ensi wanywa okwagala ensi okyagala olwagala lwotalabanga ya man ashraba qalbuhu hubba dduniya owange gwe yanywesa omutima gwo okwagala edduniya eno n'ebyamu yagamba nti annajaa duka owone okuwona owomulabudwa agati annajaa okuwona duka owone
ويا من وقع من أسرها وقيودها owange gwe yasibasibedda n'ekulijja n'ekunyweza alfikaaku okwetaggulula okwesumulula weesumulule nga bakulijja nnyo. oli muvubuka ensi yakusiba amasanyu gaayo gakusiba tewali wabeera amasanyu okujjako nga bakumanyi. waliyo abakulu g'abasiraamu nga buli bbaala bamumanyi nimbye ku gavana bamumanyi enasada bamumanyi watinatuma bamumanyi olunakali bamumanyi simanyi ebikola tugende yabulijja abamutunyumya nabo nabatiseeka nze erinnya lyankasi olyogerako obwogezi ku gavana oyingira buyingi nomuvubuka musiraamu. waliyo abalala bwolengerera mu mbeera endala ng'okumwogerako obwogezi saviiri alina bwamanyiddwa bwali min umuri dunya wa amtiatiha. banywa babiikira ensi yabatuulamu mu mitima gyabwe naye ono abakondagati annajatu annaja. nina mukwano gwange allahu almustaan duniya eno etuvuga mu supiidi yajja okukola umura ne mutowe tuli e madiina eyo mutowe naga ati seeka tusabe allah tusonyiwe ketutuusewa tusabe allah tusonyiwe naye ffe tubadde bazibu nibabadde bazibu ki naga nti baaba oyo omulaba gwabadde amala okukozesa nga asindika eno nga naffe tweyanza. banyumya bakunyumizaako anti obaga nti twenenyeza allah agati oba naffe anatusonyiwa kikiki ajja basonyiwa agati seeka tukubuulira ebintu bino. oyaga nti seeka nze katonda atusaasire ffe kiki nze olunaku nga bwekikozesa abakyala basatu abamu obakyasa tubajjeeyo gye tubeera on a daily basis bameka ekitone nnyo basatu. alfikak annaja duniya ekulize waliyo abo abantu abali mu bizinesi looni amaleena akwata ndala yamazeeyo eno nga nakafoti kagula n'agizaayo kati ate yazzeeyo n'anonayo endala yakudivolopinga kafoloti ako yavuddewo kati ate alina endala yeseti koteina zazze amala weeno bamuwe ano ndala bizinesi zitambula amala eno nakwata eno n'amala eno nakwata eno era banka tezimwinaako nsonga asasula bulungi wakati mukuba bati kuba duniya ye ebintu bye birina okutambula kati tukole kiseeka. omuwala oba omukyala akunama hatta yashhada duniya nsi paka lwekakasa nti oyo mukunami. leero n'abakunamira mu musono mulala ekya n'abakunamira mu mulala nakwata omwezi nga bwatyo nakwata omwaka nga bwatyo emyaka 10 ensi emanyi bukunami bwoyo muwala musiraamu. هكذا إلى الدنيا
omuntu awangaala wakati mu bantu be hatta yashhadu lahu ala annahu la yusalli oyo tomubuulya bya swala oyo tasaala nga bamuwako obujulizi kullu man yaishu maahu au maaha buli awangaala naye yashhadu alaihi dhalik abeera kyatawaana nansiye atawaana miskini ورحم الله من قال الله تاسلوم بيا جامبا إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي الله يانجز سنيبي تبينا تبيانفنا مكو okujjako olw'obukakanyavu bwange obw'omutima n'okwesamba amateeka ga Allah wa anai lishiddati saqawati wa anai n'agamba nti bino bina omuntu anaawona atya ibiliisu aba akyatuvuga supiidi wa duniya fe ibiliisu fe baanoonya wa duniya ng'ate fe tuli mu duniya wa nafsi n'emyoyo gyaffe gye tulina oli gye yagamba nti wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ambaratun bisu ekitima kitusindika eri bikyamu wahawa ate nga nina n'okwagala kw'omutima gwange kugamba ali wakati w'abalaba aba ibiliisu aha duniya aha nafsuhu aha hawa nafsu bonna bayigaye abona atyo oyo kati oyo oba kyamutadde ku mabbali nabadde ne baluuka oyo obaddeko nabaddeko naye nga nti okyali kwabo naye ate na bano bakuŋŋaanye duniya yona ali wabo wa isilaamun n'obuki n'obusiraamu toyinza kuba musiraamu Allah n'atakunyiga tebakulimba nga teri musiraamu Allah gwatanyiga eduniya enyiga yokka nga yokka ate n'obusiraamu bwokka okubeera obubeeta omusiraamu kimala okuteeka mu kanyigo walanabuluwannakum bishaiin min alkhawfi ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wahum okubeera obubeeta omusiraamu oteeka okufuna kibooko kati eduniya kibooko n'obusiraamu kiki kaati alina ojja mubeera mu mbeera ey'okusatu ng'oyagala kugezaako ashaddu nnaasi bala yubtala arrajulu ala hasabi diini Allah abantu wabakuba kibooko kusinziira ku levo ya bukkiriza bwabwe yogezaako situlamu nga kati munyumyulemu tulabe afaanana atya kati ekimu ku byo taabu kati ate agatta wakati w'ebisatu gw'oli mu duniya gwe musiraamu ate gwayagala okubeera nga obinamukokka imaani oba gwe ebibyo binaafaanagana bitya temwebuuzanga kibooko gye ziva muli ba kibooko muteekwa kukubwa kuba we mwatuula mu tageti mwatuula muti aliyu oli mu tageti oli mu duniya oli musiraamu ate ogamba oyagala kukola kutya oyagala kugezaako oyagala imaani ekitukemuuko kaifa alkhalaf omuntu anaawona atya wa kulluhum aadai ngabo bonna balabe bange ibilisun wa duniya wa nafsi wa hawa nafsi wa ilaika tata Bilal wa ilaika ba'du asbab at-takhallus minha ayagala okuwonako bino bye bimu ku byasobola okwekwatako oba oli awunaawuna ekisooka oba obyagala bitwalo oba toyagala kola ki duka na duniya yeekunyiga bibyo
emala okunyiga ne akhira ne kabuli ekukwate kabuli ekute ekusindike ku akhira ba'da al-ba'th wan-nushur ojja kukaaba ebiriyo tolaba ng'okaaba kaaba olwalira Abubakar nejja kuweereza mu kabuli ekunyiga ebibyo okaabe nga teriyo nasobola kugamba nti bambi Abubakari bambi musajja wattu ng'olabye bambi Sevviiri ng'olabye emale ekusindike ku akhira oluvannyuma lwa kabuli owulire kye bayita omuliro mukayita kaliro ojja kuwulira ke bayita akaliro supa naye bw'oba oyagala obufulumira n'okuwona bino abantu bye bakola mu nsi ne bagiwona bino bye bakola mu nsi ne bagiwona ne beetagguluza ku bugwa bwayo ne beetagguluza ku busibe bwayo taata Abdallah Salim bino by'olina okwekwata Quraysh omukyala yenna bino bye yeekwata wa ilayka ba'du asbaabi at-takhallusi min ad-dunya esooka التمسك بالكتاب والسنة التمسك بالكتاب والسنة asobola okuwonako n'abaako mu nsi byatakola ebireetera obuzibu bw'amala okubikola n'awona mu kabbuli ye bw'anaawona awone akhera ejja kuba nnyangu yeyeekwata ku kitabo kya Allah abeera guided na Qur'an ajeekwatako yeekwata ku kitabo kya Allah yeekwata ku kitabo kya Allah si kyekyokka wa sunna yeekwata ku nkola ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyagala kuwona nakubeera mu beesiimye abatatwalibwa abatakubiddwa duniya kigwo bw'otoyagala kukubibwa duniya kigwo weekwata ku Qur'ani na sunna oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu al-A'raf aya ya 19 Allah yagamba ti fakhalafa min ba'dihim khalfun abakulembera abaali bafaayo okumanya Allah n'okumugondera baggibwa mu bigere byabwe ababasikira khalfun warithul kitaba mwana wattu abasikira ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ya'khudhuna 'arada hadha al-adna mwana wattu batwala ne bagwamu n'ebyo ebiboolekebwa mu byebbeeyi n'ebitwalibwa ng'ebyensonga ebyensi mu bunyoomofu bwabyo kasaba mulaga ebyenfuna byensi ngati Allah subhanahu wa ta'ala birabanga byawansi binyoomofu bo mwana wattu ya'khudhuna 'arada hadha al-adna era mu kubikola bo bagamba wa yaquluna sayughfaru lana bakola byonna ebitasaana bakola Allah byagaana naye kyabwagamba nti Allah kyasonyiwa Allah alisonyiwireeyo Allah musonyiye era mutaati ekyo n'akikola ne kiggwa wa in ya'tihim 'aratun mithluhu ya'khudhuhu era ekirala ekifaanagana bwekyo wekikomawo era byemu n'akikola leero yayise bwereere omwezi oguwedde yabadde ayisa bwereere mu bantu ekigambo kye Allah ajja kutusonyiwa n'omwezi guno
era akyayita bwereere tigamutyera Allah ajja kutusonyiwa. yeyarriba eyasooka Allah ajja kutusonyiwa. bwe yazze endala era nayo yagiridde Allah ajja kutusonyiwa. essola z'omwezi okuwanyike yazisaala sayughfaru lana ali bize, n'ez'omwezi guno nazo tazisaala sayughfaru lana. sana bitilk yayenda kwoli sayughfaru lana, noona amwendako sayughfaru lana. هكذا هكذا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. أمانتم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الله تينادا كانوا يقول نبت متتوشي ألا يقولوا على الله إلا الحق. أمتوغلكوا الله نبت موجزة نبت مويسمتا كمتاريبتو ودرسوا ما فيه. أما تبسما بيمتموا بيا الله سبحانه وتعالى تبابي سوما تبابي تغيرا نيا الدنيا بويتو ويبافوكا سوبيد دنيا يا ويبافوكا سوبيد نيا والدار الآخرة batwakola ebyo ebitasaanye bwe babiddingana olw'okumalibwamu ensi n'ebyayo mu bunyoomoofu bwayo. naye waddaaru l'akhira enkomerero khayrun lilladhina yattaquun, khayrun yennungi lilladhina yattaquun eri abantu abeeteekamu akatya Allah mu nsi. Allah yabuuza nti afala taaqiluun, muli babuyabuya batategeera. omuntu awona atya walladhina yumassikuuna bilkitab, walladhina yumassikuuna bilkitab. naye abantu abo abeekwata ku Qur'an alladhina yumassikuuna bilkitab, naye abantu abo abeekwata ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala militawo swala inna la nudi'u ajra almuslihin. Allah yagamba nti balika babeere bwe batyo, naye bano kabeekwate ku kitabo kyange kibalungamye, balungame nakyo, kyekibaziyiza bakireke, kyekibalagira kabakikole. mu bingi kibalagira okuyimirizaawo swala kabeekwate ku swala. Allah yagamba nti inna la nudi'u ajra almuslihin. Allah gati mbakakasa sijja kubulankanya mpeera y'abagezaako kulongoosa. Allah gati sijja kubulankanya mpeera y'abagezaako kulongoosa mu nsi. weekwate ku kitabo kya Allah, weekwate ku kitabo kya Allah, ogezeeko okukigoberera kyekikulagira. gezaako okukola Allah byakulagira mu Qur'an. kakasa nti Allah tajja kubulankanya mpeeraayo, Allah ajja kuwa empeeraayo. naye bali abaawo waggulu abavugibwa edduniya supiidi, ebyabwe bijja kuba birala, ebyabwe bijja kuba birala. baleke batibe, baleke beeyagale. Allah gati faruhum yaakulu wa yatamatta'u, baleke balye, baleke balye beeyagale. wayulihihimu l'amal, okulowooza kwabwe nti bakubeera ku nsi bakyagirinako akaseera kakubatwalirize. fasawfa ya'lamuun, bajja kumanya kyaddaaki, bajja kumanya. فأخبر سبحانه ابن القيم أقامت أخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى abantu basala wabatwale ne balondawo ekyamaguzi ekyawansi maa ilmihim nga tebamanyi bitaharimihim
بتحريمه تيلو بيبقولا الله يرجعنا عليهم وقالوا سيغفر لنا نيبا قامت الله جدو سنوا وإن عرض عليهم عرض آخر إلا بمجا when they come across the same ما يعلم يا بقانا إلا بسانغا أخذوه إلا بسانغا تكوزي فهم مصرون على ذلك بما تلوجينا ما سنبيونونو وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا إذا تيتبتوا سوكو غامبا على الله غبوكرا الله غير الحق بتلبة بيامزمة فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه المسلم تكينا بسيبويتشو تلتبين بسيبوه متكا الله وابيرامبك وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك ngatema manyide dalanti amateka ga Allah sibweba tukabirambika awala ya'lamuna anna dhalika dinahu wa shar'uhu wa hukmuhu fataratan yaquluna 'ala Allah ma la ya'lamun urusbogeza Allah bibatamanyi wa taratan yaquluna 'alayhi ma la ya'lamun ma ya'lamuna butlanu obanyo urusbogera kuyebamyanyide dalanti Allah alagati bibichamo urusi no sanganga bawalimu وأما الذين يتقون نيابا توبري مواقع الله فيعلمون أن الدار الآخرة بمنينتي إن كوميرو خير من الدنيا بمنينتي يسينغو كوير النونجو كسينغنسي فلا يحملهم حب الرياسة وكواغلو بكوليمبسة كوباتوارا والشهوة نيبا ببنوكنا على أن يؤثر الدنيا على الآخرة tebainayo bibaletera kusosowaza dunia ku nkomerero wa tariqu dhalik nekubo mwe bayita okutuuka ku ekyo an yatamassaku bilkitabi wassunnah bekwata ku kitabo kya Allah ne ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallama wa yasta'inu bisabri ne beeyambisa obugumiikiriza wassala ne beeyambisa okuyimirizaawo essala wa yatafakkaru fi dunya obasanga bakumitiriza ku nsi wa zawaliha bagirowozaako n'okuvaawo kwayo wa khissatiha n'obunyoomu okubwayo wal akhira ate obasanga balowooza ku nkomeero wa iqbaliha n'okugirabanga gye boolekedde wa dawamuha n'okubeera nga yo yalubeerera wa haulai abafaanagana bwe batyo la budda bateekeddwa an yabtadi'u okubeera nga la budda an yabtadi'u fi ddiini ma'a alfujuri fi l'amali abantu obasanga nga batadde mu ddiini ebitaliyo ne bakola obwonoonefu mu bikolwa byabwe fayajtami'u lahum al-amrani ne babeera nga bakuŋŋaanyiza ensonga bbiri fa inna ittiba'a al-hawa mwana wattu okugoberera okwagala kwa mitima gyabwe yu'mi ayna alqalb kyekyafuula emitima gyabwe nga mizibe fala yumayizu baina sunna walbid'a obasanga tebaawula wakati wa sunna na bid'a an yansakahu fayara albid'atu sunna bid'a zibarabanga sunna wasunnatu bid'a sunna bazirabanga te bid'a fahadhihi afatu lulama kino kyekizibu kyabamu ku bawalimu omwalimu atuuka okulaba nga sunna ye bid'a nga bid'a ye sunna ekyo bakituukako ddi iz atharu duniya bwe basoosowaza edduniya wattabau riyasaati washahawat ne bagoberera ebitiibwa n'okwagala kw'emitima gyabwe muganda wange turiidu an la taghtarra bidduniya تمسك بالكتاب والسنة تمسك بالكتاب ويقعد كتابه يا الله نكون قليان يوم بقى صلى الله عليه وسلم ويقرأ بتابولا دنيا بتاكتوالا enyambaro yo gikebere ku Qur'ani ne Sunna enyambaro yo gikebere ngo gikeberera ku Qur'ani na Sunna si nyambala y'abantu bayambadde dameji nawe no yambala bakunamirawo n'okuna ati yenkwe musono sibyo tutambula
oyagala kuwona enkola y'omukolo gwo gikebere ku kitaabu na sunna. Onoogendera ku nkola y'abantu ey'emikolo balalta obuze. Oyagala okusuubula kukebere ku kitaabu wa sunna. Bw'onoogendera ku nsuubula y'abantu balalta. Kyekira kuziika kukeberere kuki? Ku kitaabu wa sunna. Bw'oziika otya? Oziika bw'olaba abantu baziika? Si bwe tuziika. Abantu baziika kusinziira ku kitaabu wa sunna. Kyekirala ensomesa y'abaana bwe gikeberere ku kitaabu wa sunna. Togunjula baana bakusinziira kubw'olaba abantu bakigunjulamu bati baana baabwe n'ebirala bikulembeze ogamba kuwani. Namba 2, takuwa Allahi. Oyagala kuwona duniya kukukuba kigwo, oteekwa okufuna okutya Allah wa muraqabatuhu, n'okubeera nga weekyekinga naye, wa hubbu, ng'ate mwana wattu weekyekinga naye wakati mu kumwagala, wa ta'zimuhu, ng'ate gw'owanga ekitiibwa. Gwe weekyekinga nani? Mu bikolwa byo mani turaqib? Otyani mu bikolwa byo? Otyani mu bikolwa byo? Abantu abawona ensi n'okubibwa kwayo ekigwo, Al-Qaida, abantu abawona ensi ono okubakuba ekigwo batambula ne taqwa Allah, batambula nakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'ate ono gwe batambula naye bamwagala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, bamwagala. Lwaki oyagala kukola Allah by'ayagala? Lwakubanga gwe njagala, lwakuba gwe Allah gw'oyagala. Ekitukozesa ebyo bye tukola, lwakuba si Allah gwe twagala bantu. Wa ta'zimu, bamwegendereza wakati mu kumwagala lwakubeera nga kubawa ekitiibwa. wama qadaru llaha haqqa qadrihi. Ekitukozesa obujeemu, lwakuba bwe tujeemera tetwamuwa kitiibwa. Tolina nsonga mu kulaba ng'okoze kyeyagaana. Okoze kyeyagaana si kinene. Mwalimu omu yagamba nti totunuulira bunene bwakyo noono na butono bwakyo. La tanzuru ila sighari al-ma'siya, totunuula butono na bunene bwakyo noono. Haji Bukenya, walakin unzuru ila 'idami man ta'asi, watunuulidde nga bunene bw'oyo gw'ojeemera. Senga otunuulira obunene bw'oyo gw'ojeemera osobola okukireka. Unzuru ila 'idami man ta'asi. Ebisatu ebyo birina osobole okuwona ensi eno okukuba ekigwo. Wallahi awatali taqwa fenna tujja kukola byonna. Awatali taqwa la ashrakna, tujja kukola obushiriku. Awatali taqwa ma sallayna, tetujja kusaala. Awatali taqwa lan nuzaki, temujja kuwa zaka. Awatali taqwa tujja kukola kulla al-fujur, tujja kukola obwononefu bwonna. Awatali taqwa.
ekiyinza tutaasaako kyokka taqwa. Ki Uganda kinyuma kuba ebyamukyo byonna bite, ebyamukyo byonna biti, byonna bite. Taliyo ayinza kukuba ku mukono n'awali obwonooneka abakulembeze bagamba muleke mugende mu maaso. Abantu bagambako nti nyegenyege ng'alabika nga atususseeko. Bakulembeze kati ani agaana nyegenyege, ani agaana nyegenyege. Nekirabika nga kyasonyi nalabika kirimu oba bituufu oba si bituufu, omanye ebya midiya byammwe byewuunyisa. Omukulembeze Biden agamba nti nekwesa ekimala naye nze ndikke. Ani yakalabyeko? Uyo nekwesa ekimala naye kamba buulira ekituufu ndikke. Ni muli wabisiyaga laula taqwa awatali kutya Allah subhanahu wa ta'ala bakyala babwerere Uganda babwerere. Omutwalo gukumala mungi. Laula taqwa engoye esinga okutambula ez'alayisi nkunamyo. Laula taqwa waliwo ennaku zino bw'oba oyita ku buduuka kuva eri ewange nze wenzukira bweti mukubo bweppa buddabe bujjudde buliko obukunamyo bagenda ne buteekako n'obupande ka kasanvu ka mutwalo obubuula bw'obwo babeeramu ne bakunamiramu. Buli omu abusobola. Abatali kutya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bajja okwambala bonna. Laula taqwa abatali kutya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna bajja kunywa omwenge kubanga alkhumur fi kulli makan, omwenge guli muli kifo kyonna. N'ogw'obuveera ak'olukumi ofuna. wa muraqabatihi n'omuntu okwerondoola nga yeerondoola na Allah. Ntera nnyo okusaasira abakazi abo mubalondoola abasajja. Tosobola olondoola musajja tyomulondoola ku ki? Tayenda. Ekyo nkiyita bulimba bwennyini obwenkukunala. Mbuuli ayo akisobola. Buli waayita guest house simanyi Nansana ini simanyi Wakiso ini Mangombe ini namubyalo eyo ewaffe naye waliyo bu ini. Ate bwalayisi butya ate abantu bayingirayo ne bavaayo nga beesaafiisizza bulungi nnyo. N'obuwoowo babateerawo ku mulyango, babateerawo ne security, tebataataaganyizibwa. Naye omusajja oba omukyala asobola okuwona ekyo yoyo arakaba Allah, kuba teri mukyala okujjako ng'alina abagala omukozesa bya bulijjo. Naye akiwona nakubeera nga turaqibu nafsaha birabbiha, nga yeerondoola na Allah wenaga nti Allah wange. Abavubuka ye muvubuka muto oyo afunyemu obusente, abamuyigga bayitirivu. Waliwo n'abamwetega bwe mukuyita ng'akola biwabwe abikola kagenderere ku dduuka lye. Ayagala amwegombe amukozese
oba oliawo bwali mukozesa ali musanganga okujjako okutya Allah n'okwerondoola na Allah awo omuntu wabuukirawo ng'ate gwe yeeronda naye amwagala gwe yeerondoola naye amwagala era nga gwasoosowaza kwagala Allah kati okwagala Allah kuno kusinga ono amugoba n'asoosowaza okwagala kwoyo gwasinga okwagala naye Allah ate nga amuwa ekitiibwa nga Allah amuwa ekitiibwa ngati njembera nti Allah Allahu almustaan njembera nti Allah naye gwe bagambye tugenera byonoono Allah aba akyalimu mu bwongo osooka okuwummuza n'osigala ng'oli faariqatu adhihin obwongo bwereere nga tolina man tuazzimu n'osanga nga tukola ebyonoono kullu ma habba wa dabba bwe tubikola bwe tubiddamu nasalu llah alafu walafiya Allah kyava agamba mu suratu al a'raf aya 169 yagamba nti waddaaru al-akhiratu enkomerero khayrun yennungi lilladhina yattaqun taqwa eri abo abalina mwakati Allah yagamba nti afala taqilun bibalemye okutegeera afala taqilun temutegeera mu suratu al-an'am aya ya 32 Allah yagamba nti wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahun enseno byonna bye mulimu biringanga muzannyo nakumala budde naye yagamba nti waddaaru al-akhiratu enkomerero khayrun lilladhina yattaqun tojjamu kino taqwa khayrun lilladhina yattaqun ayagala ogiyita mwene ensi naawona abeere banafuna okwesiima ku nsi mukabuli ne ku nkomerero ate kwekuba n'okutya Allah khayrun lilladhina yattaqun Allah yatubuuza nti afala taqilun bino bitegeerekeka mulina amagezi agabitegeera afala taqilun taqwa kutyani kutya Allah toyinza kuyita mu nsi neetakuba kigwo nga toyina taqwa awatali kutya Allah fenna egenda kutuleka ku ttaka kano ka komenti nkoogere oba kanakuyisa bubi awatali kutya Allah omukulu omu namulabye nga ye mukamera nga zino ezammwe kati munenyaki nti omuntu yatunda masjidi Nur tuyasimba masjidi Nur munenya yes yatunda masjidi Nur naye nasimba amaduuka wa muli mukulya ate muganga nti yakola bubi ani yakalabyeko ako ayogera omwamagamaga yakalabyeko waleka ku mukulu nati oba temusaala mulekeeyo fe tuli twazimbye wava ekyokulya nati oba tebasaala balekeyo oli yaleeta waka mulye mutemulaba oli yajja mu lusuku n'aleeta waka era abakuba engalo ne bakuba nkulu kusimbye nnyo ebigambo singa obaddemu akati Allah toyinza kujjawo swala singa obaddemu akati Allah toyinza kujjawo swala kugenda kulya mulya ati Allah abaweere eddala mulye naye mulya bwe bibayitamu
oli abo mugenda mu toyi temuli kuta senga mwali bakukuta senga mwakuta naye kano seputiki tanke eno mujja kulya temujja kukuta temwagala komenti ezo naye oluusi zikulemerera bulemerezi lugekimutu laitahu sakat senga ekyo kisirikidde oli mu biwundu by'abantu onyiga mu biwundu onyiga wa anta faruhanun ng'oli musanyufu nnyo n'akasaalira mu bifo bibiri ebyetoolodde awo awo waayogerako nti bo bali mu kulya mubeere basanyufu tulya n'akasaalira mu bifo ebyo bibiri ebyetoolodde awo wali ku Gazaland bali kabalaza ku mwaliro ogwokusatu ku balikoni webapangisa webasaalira abaali basaalira awo wagamba nti bo balya basiraamu babonaabona webasaalira wallahi olunyiriri lw'esswala awo wenjogerako lugendako abantu basatu nimbye basatu bali ku balikoni omugagga wabapangisa naye omanyiza basasula omwezi obukadde busatu buli mwezi mwabalya mulya mukute naye mumanye nti mwe mulya naye eri mwina be mwaleka nga bakaaba babonaabona bagenda kubonaabonera mu kifo ekyo ebbanga lyonna omusolo ogwo ani agumanyi omulango nasaaliddeko ewiiki ziweze ebbiri tezinnawera baguyita gwa ku bypass opposite kiri wali bw'osala ekkubo eryo eya Bomboloodi awo ku mini price awo bw'osala ekkubo bwoti waliwo ekizimba awo kiri awo kiri bakiyita oba nayiga kino ekiri opposite bakiyita bypass bavubuka abasiraamu bali waggulu ku mwaliro gwa kusatu bapangisaawo ruumu basooka ne basapangisa esooka omugagga n'abakkiriza ne kabalaza kaayo babeereko ne mu lukuuba awo babeerawo ani amanyiwawo ku bypass kisimbe bakiyita bypass tuuli amanyiwo onamaze okusaana bagati wano kusasulawo mmeka agati seeka tusasulawo obukadde 200 buli mwezi babundabunda kunoonya we bakyalira abakulu mu imaani yaabwe bali mu kamera batenderezanga bwe baatunda wali abantu bwe baali basaalira balya olusuku baateeka waka waliwo ogwokusatu mugumanyi guli ku boost ani agumanyi ogwoku boost omanyiza basasula obukadde 3 bonna basaaliranga awo eyo ye effect eyo ye side effect eyava mu ekyo obusatu n'obumeka n'obubiri ogwomeka ogwo 8 nga toyogedde mirala giri awo waliwo ogwa lukooya waliwo weguzo eziri awo basiraamu banoonya we benyiga basaale omuntu ali mu kamera nga tulya otukuse nja kuboogerako oba muziyire omuntu alimu akati Allah subhanahu wa ta'ala tatunda wantu basaalira bwanoonya wajja olukumi kuli akuteeka mu lubuto si bwe bityo babikola twandibale tubyogera naye bwe mwabyogedde ndaba nga bwabulyaza amaanyi obutakomentinga ku ebyo
duniya ejja kuba ekyabavuga nnyo naye temujja omutajja jiwona okujjako akola ki tujjako ng'otiddemu Allah kuba abantu onootyani abantu olina gujja kutya olina byeweesigamye pozi mugiyita fitina eyo mulabye mazima ewammwe amazima fitina mulabye naye nze ninda kufa kwange kati weba fitina ng'amazima ye fitina kanga bagambe nfe nga bagambe senga toze mu kamera tetwandikwogeddeko twali twalikoowa munyanga abakoowu naye mukoowe naye munaakoowadde abaisirayiri tebakoowanga babatidde emyaka 7 tebakoowanga mwebali kukoowa kiguli